kikulu nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuteekawo essuula empya n'okulyowa emitima gy'abantu baffe abanafu b'emitima. Tubadde n'abakadde baffe abatukubira nga batugamba nti oba omubbi oyo yakola ati, oba omubbi oyo yakola ati, oba omubbi oyo ssente agabye nnyingi, naye tosobola kugula maanyi g'abantu. Waaliwo abantu abaali beeteeseteese, omanyi nze nasula Masaka nayanirizibwa bulungi nnyo. Abantu b'e Masaka Bbuutu nakomawo ejjudde, nali simanyi nti abantu b'e Masaka ate batuwulira era nti bamanyi. Byonna wabitwala? Kayongo tebagamba nkuleetereko. Saagala nkere ku makya omanyi nti Kayongo matoke ge gamusimbye mu lubuto nti gava Masaka angeeriire ne Edith Katende wange naye nga Bbuutu nayidange ekoze eki ayiyeemu akatasa k'amayuni ateremu obutunda. Nze natuuka eka nga nebyenina sikola ki sibimanyi, bangamba nti ate bino byonna twafunye. So njagala kwebaza abantu b'e Masaka nga nze omuntu, omukwano ogwo gwe mutulaga gutuwa amaanyi mwe ge mutamanyi, kubanga tumanyi ensonga zo zituyimiddeko si zaffe ng'abantu, nsonga z'abantu bonna. Buli bwe tuvaayo ne tuyimirira ku nsonga gye tulowooza nti ya muntu wa wansi, nti yetukwatako ffenna, ate ne muvaayo nammwe ne mugamba nti wallahi badde bali babasomera, naye ekituufu kiri nti tuli ku mulamu wamu nammwe, bannange mutuzaamu amaanyi era tukakasa ntujja kubakulembera paka mu nsi ensuubizi. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Prestige Margarine siyagiwa mulembe nnyo, genda ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket olabe ng'ofuna ka Prestige. Tewerabira bannaffe abamandira group of companies bannannyini ba State Tires n'amafuta ga City Oil bakutegeeza nti gwomuvuzi w'ekidduka gula emipiira ebiri gyokka egya Linglong omusayizi yonna okole wheel alignment ojja kuba wetali mu nteekateeka ez'okuwangulira emmotoka etakozesa mafuta. White Star Magic sabuni wa buwunga jjude ebirungo okuva mu bannaffe ababidiko omwekwate buli kimu kisobola okuba nga kitambulira ddala bulungi. Nze Kayongo Hakim ndine Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP. Mukulu Waiswa. Yes sir. Enteekateeka ezitambula okuseeteesereza ez'emikono zituusewa? Emikono gitambula naye mulimu okutiisatiisa muganda wange. Naye olwaleero nankulu wa Paalamenti omu ku banoonyerezebwako mu nsonga y'okudibaga eggwanga lino n'okulya enguzi ayiseeko ekibu ky'ekigere mu kitabo ekisayiningibwamu alengeddwa naye Allah akbar maswali muto wange katanganya okozesa ekigambo kye mbadde ngenda oteekawo naye abadde nga ttungulu oidde ettungulu abadde nga ettungulu red color kubanga atuuse wali ng'emikono gituukidde ddala ku nnyoge. Okutiisatiisa kungi. Waliwo lobbying empya eriwo nti singa kino kiyitamu kijja kuba butereevu kiwadde His Excellency Robert Kyagulanyi enkizo ne obuganzi mu myoyo gy'abantu nti yajja kuba kiraga nti mukulembeze alabira ewala. Naye bino njagala nkakase bannayuganda nti ate bannayuganda nze Kyagulanyi kasita yakeera ku makya n'agamba nti ensonga kati azitadde mu kooti y'abantu. Namanya nti bano tebamanyi buzito kwatadde. Gwomanyi nti Masaka abakulu tebaalabika wadde ku makya mu misinde egya Pokino. Bambuulira. Baagirengerera eri nti oyinza okugigendamu n'okola gali agasatu yasibye sagaba lunabba agobeddwa tugamanya agaba lunabba. So mulimu mulimu abali ku ludda oluvuganya gavumenti abatandateekako mikono bangi era mulimu abali mu kwekweka nti lisiti ejjule nga tebataddeeko. Naye opposition atateekeko gwali mu constituency yo yonna omubaka w'omubuzi yataddeko omukono kubanga leader of opposition waba ataddeko kitegeeza buli weni UP abasaanidde okuteekako oba okuwa ensonga. Kati atateekeko aveeyo eki ensonga. Ababaka ba Parliament ba National Unity Platform tubasaba ensonga y'okulwanisa obulyake
muteeke emikono ku petition. Mukwano gwange Honorable Joyce Baagala nkusuubira okuteekako omukono mu kujja omukono mu kiri abano abantu abali b'enguzi. Oli neegabira miliyoni 5, oli neegabira miliyoni 4, manyi nti ekyo mukwano gwange Joyce Baagala tayinza kukikkiriza. Nkusuubira oteekako omukono. Mukwano gwange bangi twagala bateekeko emikono. Nali nsuubiza okujja ne lisiti naye nsabiddwa ttiimu tinsooke nnindemu okuteeka abantu ku ki kubanga eri abaakubye essimu ne basaba nti babadde tebaliiwo naye bali mu kujja okwongerako muki omukono. Naye kyenkakasa nti bankakasiza nti era ejja kutimbibwa emikono gyo gigenda kuba gijjudde, tekikyali kikyeraliikiriza kuba abenRM bengedde okusayininga, abantu abanjawulo batondesa okusayininga. Of course mulimu ne demobilization, mulimu abali mu kukola ogwa wano nawali, naye nga twongera okwebaza ababaka abataddeko omukono. Honorable Kawalya Namulaba yaguteekako, Honorable Nsubugapo Namulaba yateekako, Lutamaguzi yateekako, Medadi Lubega Seguna yateeka namuwulidde ate agattawaawo sinaba mulaba agaye nti ate bijja kugwera mu kosase. Ate ensonga ez'obuli bw'enguzi bwa komishoni tetwetaaga ate parliamentary parastatal parliament yonna ebiteeseeko. Waliwo omubaka wamwe gwe baŋŋambye nti ate yabadde agutaddeko naye waliwo ekiwandiiko kyenfunyeeko wano ng'agamba bamuwabisa aguggyeko. Ani? Bako omukyali wa Bukomasimbi. Yaani oyo? Veronica Nanyondo. Sinaba muwuliza era saagala naye ekiwandiiko nkirinaku kopi wano. Sinaba kumuwuliza naye sirowooza nti omubaka wa paalamenti bayinza okumuwubisa ku nsonga ennene nti bamuwubisa nti okulwanyisa enguzi kyekituufu okukola. Nti tebamunnyonnyola nti bali ku byakujja mu bakomishona bwesiga. Kakati bamunnyonnyodde. So engeri gye yagujjo nti tebamunnyonnyola kati bamunnyonnyodde. Awandiikidde sipiika ekiwandiiko ng'agamba asaba omukono. Ate sipiika nga naye ali mu kunoonyerezebwako, akyalina obuyinza obujjako omukono sipiika. Ate paalamenti eri mu munoonyerezaako. Olaba nti sipiika alwana okulaba nti ssente nnyingi zataddewo owekitiibwa sipiika omusanctioning. Ssente nnyingi zataddewo naye ne bwanaateekawo mmeka tekikyadda mabega. Mu Uganda temubanga muntu awo kipayinga ofiisi eyo ng'ali ku bulyake bwa levo ya sipiika kati. Ti ensi yena nekuteekako ne minzaani ti mu bubbi namba 3 w'ensi eyo ate yasinze. Nabadde ngoberera ebigenda maaso ku Twitter nendaba Twitter ya Maama Rebecca Litwala Kadaga nga postinze ngali Zambia ng'agenze mu lukiiko lw'abasipiika ate kati biki. Ono akimanyi siri superpower nali siri wanenga nti America ereeta saga nti America ereeta tiyalese yalese kati tulinde ebya papa. Italy teri mu Europe. NUP awo tewaliwo bantu mu Europe awo wetuba tetulinawo bantu awo mu Europe. Italy mu kikole Bungereza musindike y'ebbaluwa ye people power. Italy si Europe. Italy basindika ebbaluwa yayo atajalaba papa nakyo tusobola okiteekawo ne ba campaign talaba papa munnange bisoboka. Ate papa Yesu wa human rights ye papa akirizaganya n'obulyako omuntu abba amabaati goyinza omuyingiza Vatican, goyinza okwata omuntu atwala ebbaati n'omuyingiza Vatican. Vatican mbamu empeta za gold mubamu ki kati atwala ebbaati size meka alemere kutwala mpeta za papa tujja kubiwandiika naawe ate ye hajjala ebyaddala tomanyi nti haji yamuwoowa. Mu Busiraamu oyinza okuwoowa omuntu ate egundi America ate kyeyakoze neraga nti n'omukulu naye bamutadde anti haji kati ono ate haji ate amala n'azannyanga ki era njagala nnyo okutegeera naye abakatuliki bamugobye wali na mugongo
Namulabyeyo. Njabi kunyonyola program nga tulina obudde. Kanzije katono. The search for Miss Uganda 2024 is on. Get ready to be wowed by the girls' intelligence, charisma, and big dreams. Who will be the next Miss Uganda? Find out starting 10th May every Friday to Sunday at 8 p.m. on Makula Chika, exclusively on Star Times. For more details on how to join the competition, visit www.missuganda.co.ug or visit Star Times branches. The show is sponsored by Comform, Nanjing Hotel, Kira Motors, Sheraton, Uganda Airlines, and lead sponsors, Grass Textiles and U Home.